olwaleero buli muntu alowooza nti asobola okutuula ku Namulondo n'alamula. Nga bw'olaba ebiwandiiko ebifuluma nga bijingirire nga biriko omukono gwa Kabaka, kyekugambye nti singa kibadde kisoboka nga Katonda asobola okuwuliriza, singa kibadde kisoboka, yalitaddewo events egenda okubeera ey'ebyafaayo nti ensembayo ya Kabaka wa Buganda ekome kwono eyakomekkereza yaliwo ku lunaku bwe ruti mu kifo bwe kiti ne tufuna n'ekifaananyi kya historical. Kwe kusabako Mukama n'atuwa ekkubo eddala. Mukama kwe kusabako kukutuwa kkubo ddala. Uganda Eyenkya. Ebika emipiira gy'ebika si mikulu mikulu naye bwe gibadde gitegekebwa bajajja abataka b'obusolya babadde involved mu kugitegeka. Ababadde bagitegeka babadde bayita abataka abakulu ab'obusolya abakulira ebika ebyo. Ebbanga Kabaka lyagibeereddemu atutte obuvunaanyizibwa okubuuza abataka bange baliwa mu bintu bino oba ye alaba bulabi. Uganda Eyenkya. Kakati ne mukama waffe yatuuka ekiseera naye ng'anyumirwa laali. Kyekiri kyoyogeddeko nti waliwo yatuuka waliwo atwalibwa mu buwambo oba mu buddu n'atuuka n'anyumirwa. Yes. Yatuuka n'anyumirwa naki. Okay. Naye ne bamujja ku nteekateeka ya Kabaka. Kabaka bw'aba alabise eri Obuganda alabika ati akola ki? Naye n'atandika okwagala okujja okwogera eri muki? Mulaale. Banaye temubongoota bafuuwa buzereri ne bafuuwa abawaga ne bawaga n'asooka n'asirikamu namu. Uganda Eyenkya. Emipiira bwe jajja egy'ebika kirabu n'egiwamba egikolemu ki? Egikolemu ssente. Bannannyini bika ne bannannyini bazzukulu ne basuulibwa ebweru. Kakati abamu ku bakulu b'ebika bagenda olw'okuba nti tunaalabika tutya nga Kabaka ali ku mukolo gwe tutakola ki? Gwe tutali. Naye nga bakyereeta nga abasusi b'amenvu. Ebbanga lyonna emipiira gy'ebika we gibadde w'emizannyo kuba eryo n'okubaka naki. Ne batuuka n'okugamba bwe tuba tutegeka emipiira gy'ebika tugenda kuzannyisa Mamba na Lugave. Era Kabaka n'atuuka nga bamutegekera naye bw'aba anajja ku mipiira ajja ku mupiira oguggulawo n'oguggalawo. Bwe guli. Kati bino ebika ebirala ebisamba wano mu makkati byo tebirina chance era bakwani. So enkola y'emipiira gy'ebika Kabaka yalizenga nga mugenyi mu mipiira egyo. Naye nga abataka bano. Yes. Be bandibadde nga mu mitambo. Uganda Eyenkya. Kirabu ya business ekozesa Kabaka nga billboard. Yes. Okulanga business zaayo. Kakati ebyo byonna bigenda okubaawo nga Abaganda batya okwogera ku nsobya eziba mu bintu ebyo nga ziyingiziddwamu ne Kabaka waabwe oba oli awo. Yes. Uganda Eyenkya. Bannaffe abamu n'abeetoolodde Ssaabasajja Kabaka baatandika okunyumirwa nabo okuzannya ebyobufuzi naye nga beekwese mu kava ya Buganda n'ey'obuwangwa n'ennono naye nga bazannya byaki? Byabufuzi. Abamwetoolodde bonna bali mu byabufuzi. Era bateekebwawo bannabyabufuzi bakole ekyo kye nakugambye ekyokubanga kusekula binyeebwa. Ebinyeebwa bw'oba obisekula bw'oti osekula bwe biba bisooka bibuukabuuka bwe guli naye bituuka ekiseera nga bigonze ne bikkalira n'osekula nga tewakyali kibuukabuuka nakimu. Kati nakugambye nti enteekateeka ya gavumenti ya Museveni yali ya kufuula Baganda nga ebinyeebwa
Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweerwa eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafu aba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna ojja kubeera ng'owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe ekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Uganda Eyenkya. Tubaniriza nnyo abali ku mukutu Uganda Eyenkya n'emikutu gyaffe emirala mwebale kutugoberera n'okutuwa obubaka oba feedback kwe bye tubaweereza kyattendo okubeera nga mugoberera emikutu gino obubaka bwe tuleeta tukkiriza nti bulina enkyukakyuka gye bugenda okuteekawo ate era tulafuubana nnyo okulaba nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne bannayuganda bonna nga mutegeera okunnyonnyoka n'okumanya ebintu okugenda ebuziba okwawukana ku kwebyo ebikoma kungulu ebintu bye tuleeta ku mikutu gino byanjawulo abamu batya okubyogerako abalala ne balowooza nti tuyisa olugaayu oba tuvoola oba tulengera abantu abalala mu kamwa naye kino kibeere kiriya ensonga zino ze twogerako z'amaanyi za muggundu omuntu eyeetiirira tasobola kuzoogerako bw'obeera ng'olabye ekikyamu kyogereko kasita kibeera nga tekimenye etteeka oba tekisaanyiza obulamu bwa muntu mulala tukozesa ddoboozi era abantu b'endeeta kyova olaba kizibu nnyo okusanga mwawe mula avoola avuma akola atya naye tuli bantu olumu buyitamu olw'omuntu nti emotions naffe tuli bantu zijja ne zisukka naye era nga tumala ne tukomekkereza nti ebyogeddwa bangi okusinziira ku comment bikakasa nti weebiri mubitegeera ate mubimanyi n'abandi ne muyiga abalala ne muwaayo n'ebibuuzo. Program gye twasembye okukola ne muzikuwagamu nga kitange mu birunjuki ab'emmamba be banzaala yes ono aba kitange bangi mwagisiimye era obubaka mwabutaddeko tukomyewo no paati tunno tulina ebipya bye twagala okugattako ku ebyo nammwe abalaba the crossroads neddindowa saava ensonga eno tugigende ebuziba tetwagala kulanduuka nnyo kugenda ku birala nga wano tetunnavaawo tutegeere obubonero bwe twalabye butegeeza ki these are just symptoms naye mu maaso eri bwe tuba tetuzikutte bulungi ziyinza okubeera nga zitutulikako nga sinagenda mu comments zammwe kansooke mpe omukulu omukisa abalamuseeko ate oluvannyuma tugende mu maaso mukadde wange nkwaniriza nate mulundi ogwokubiri back to back olwego otwadde wano nenkubira akasimu liititi nti ate waliwo ebirala bye tulaba ebyetaaga okugatta kusoko bannamusize ku mukutu tugende mu maaso se banaffe abalabi baffe ab'omukutu gwa Uganda Eyenkya n'abagoberezi mbalamusaako mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekisa yes era nga mwebaza oyo Mukama Katonda eyatufuula abakozi awamu naye ndizaako okwongera okulamusa abakozi baffe kuba abateesiteesi baffe ab'omukutu gwa Uganda Eyenkya etaata abatukyalidde akawungeezi ka leero tuli basanyufu okuba nti tuli wamu nammwe Mukama Katonda abampeera omukisa. Ye Ssaabawandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International olukiiko olunyongero kikujjukiza ebintu bino bye twogerako gwe mulamwa oba y'empagi emu ku ezo empagi lwaki weeruli okulaba nga tulwanirira Buganda okubeera nga y'amaanyi saako n'ensonga wali obwakaka bwe bugibwawo kati bwe bukomawo wano tulina okulaba nga byonna ebikolebwa ddala ekituufu biweesa Buganda ekitiibwa n'okugiteeka waggulu era kitolowooza nti olukiiko luno luliwo mu bumenyi bw'amateeka nedda Ssaabawandiisi ono buli bwe muleeta tuba tulina ensonga ze tusimbako essira n'okwongera okunnyonnyoka okuwanirira empagi yaabwe eyo ey'okulaba nga
Buganda ddala kituufu eyimirira era eddawo nga bwe yali nga tennaba kusaanyizibwa mu 1966. Abaweereza obubaka muli bayitirivu abasiimye mwebaletonatuuka ku bubaka nsaba nyongere okukaatiriza ensonga eyo nti bazzukulu ba Buganda be Baganda okutwalira awamu ng'ogyeko bajjajja abataka b'obusolya ne Ssaabasajja Kabaka abasigadde ffenna tuli bazzukulu ba Buganda bwe guli. N'olwekyo omulamwa gwaffe mu nsonga y'olukiiko luno kwali okutunuulira ebintu bya Buganda n'Omuganda yennyini okuddamu okwetegeera n'okuzuukusa omwoyo gwa Buganda ogwali gumaamiddwa ekizikiza okuva mu 1966 okutuuka mu 93. N'olwekyo olukiiko lw'abazzukulu lwatwata ku nsonga newankubadde mu kiseera ekyo zaali zookya nnyo ng'era Abaganda abasinga ebintu by'Obwakabaka baali babitya. Naye olukiiko luno lwasobola okuyimirira nga bwe ntera okwogera nti gavumenti ya NRM yatuukira ku mugongo gwalwo lwaliwo n'emmengo okuteekebwawo yatuukira ku mugongo gwalwo mu 94. Kabaka bamutikkira mu 93 gavumenti ne bagiteekawo mu 94 nga olukiiko lulaba era olukiiko ne luwa okuwabula okwali okugumu ennyo okwatiisa n'abantu abamu bolaba olwaleero aboogera ebintu byebituwa ebibuuzo lwaki babyogera kuba twabagamba nti tebasobola kuzzaawo kabaka nga talina bwakabaka. Abantu ekyo ne bakimanya mwakuba enkanda wansi era ne tugamba ffe tetukkiriza kabaka mutikkira. Abaganda ne babuuza baani abo naye nga ebyo byonna tugezaako okuwa empenda Abaganda tukwate ekkuba erisinga okuba obuki eddungi. Olwaleero kyenjogerako nti buli lwe tutya amazima tufundikira ffe tukaaba kyewayogerako mu programu ezimu abatidde amazima twagadde nnyo amazima omusajja omuwanvu. N'olwekyo gwe mulamwa gw'olukiiko lw'abazzukulu nange mwe nabeeranga memba okutuuka bakama bange lwe bampa entebe ennene ey'obuwandiisi bw'olukiiko. Nga maliriza njagala waliwo omwami eyayogedde ku linnya lya Njuki n'agamba Njuki simanye kuzungako nga tekulumye. Erinnya lya Njuki jjajjange bwe yali alimpa mu kuwalulwa kwange lyalina amakulu 2. Njuki tejja mu lujja nga tewali nsonga. Nina gye ndabye ne wano nga twakatuulawo. Njuki tesaagira kabaka waayo ge makulu g'erinnya lyange lya Njuki agampebwa jjajjange. N'olwekyo si buli kimu nti no bagenda bakikookerako kiki ekituufu. Era bwe mbeera nga njogera lwa nsonga bw'olaba nga Njuki azze ajja lwa nsonga era sikuleeta ku buli mulamwa. Ate era ne kabaka bwe mba mwogerako abantu abalala njagala bategeere soogera ku muntu gwe simanyi. Njogera ku kabaka wange gwe mmanyi era ne bwe yabanga bampise nsobola okufukamira mu maaso ge ne munnyonnyola kiki kye nabadde ntegeeza na lwaki nayogedde bwe ntyo. Ye mukadde wange mu birunjuki ensonga zino tulina okunnyonnyoka naye n'abalala bagenda maaso okubeera nga njagala tutegeere tuseeyo obudde tuwulirize nnyo. Emabegako eri nalina ekizibu ekyo nga sitera nnyo kumpulira buwulizi naye tuteekenga obudde tuwulirize. Nsaba oleme kussaako comment nga tonnamalayo programu nga tonnawuliriza tetukozesa emotions oba okwagala okusukkiridde wuliriza. Naye wabula bw'obeera ng'oyawukana naffe ng'osoose okumala vidiyo munnange si kyatteeka nti olina okusirika. Osobola okubeera ng'ossaako obubaka kasita butavoola wadde kuvuma wadde okuwemula kuba obwo bujja bbeera filtered bu deleting automatically. Tukkaanya wabaawo obutakkaanya era kya buntu
ne tusobola obutakkaanya respectfully nga tetuvumye tetuwemudde. Obubaka bwe mwaweereza ngenda kujjamu kw'obwo bugenda okugatta ku bino bye tugenda okwogerako, naye kansooke n'ebibuuzo bino eri mukadde wange. Ensonga waliwo ebirala ebyeyongedde okuzuuka bye simanyi oba Busesebbu yafunyeeko amawulire agalaga nti ekisookera ddala ekyalemesezza Maasomojo okulabikako eri Obuganda ku nnaku z'omwezi 31 Desemba okuggulawo n'okuggalawo omwaka omukadde, nsonga ziri bbiri okusinziira ku source nga bannamawulire abagundivu gye twafunye eby'omunda. Ekisooka nti beene yandiba era nakikuliza nako nti beene akooye ebintu bino yandiba nga ebintu bino abikooye olw'ensonga nti waliwo ebintu ebize bikolebwa mu lubiri ebize bikolebwa ebize biyimirizibwa nga ndoza emmotoka z'empaka zaaliko mu lubiri omwo nezigobwa neziyimirizibwa. Waliwo ensonga yali ya kitoobero ne biyimirizibwa, ndoza azze alaba ebintu ebimu nga bigenda mu maaso n'atuuka ku extent y'okukoowa. N'omulundi guno getufuna galaga nti yandibanga enkuuka eri mu lusuubo 2023 lwe bagisiibudde okuggyako entaanya. Ensonga ey'okubiri yabadde ku nsonga ey'ebyobufuzi. Intelligence namwe ge twafunye galaga nti bafunye amawulire nti wabaddewo abagenda okukozesa omukisa ogwo okuwanika ebipande ebibanja abantu abazze babuzibwawo nga Kabaka azze mu lubiri. Ensonga ezo bbiri kantandikire ku ensookera ddala nziremu era nkikubuuzi. Beene ebintu bino abikooye ku masaza teyajja, Christmas carols teyasiima kujja, ate kitali kyatteeka nti alina okukola kutya, naye kibadde kifuuse kalombolombo nti buli bbanga tumulaba n'atwagaliza amazaalibwa ga Kristo n'atuwa n'obubaka. Mpiira gy'amasaza egy'ebika ezo ceremony z'amaanyi era za nkizo naye zonna teyalabiseeko omulundi guno, era kyenziramu ga nti si kyatteeka nti tumukaka alina okujja, naye waliwo obubonero obulaga nti yandibanga akommunikatinga. Tutandikire ku ekyo tudde ku kyebyobufuzi. Ebintu bino beene abikooye akutwaliza wamu gwe oyinza okuba nga olina source. Jesi linaako nnyo details n'abantu bakuukutivu muyo, naye njagala kuddamu kukaatiriza kye nayogedde nti omwaka gwa 2024 okay. Message gye nawadde eyabadde bold kwe kugamba Abaganda okweteekateeka. Mwaka gwa kweteekateeka. Yes. Era ne mbagamba saagala batunuulire buli kibasala mu maaso badduke n'ekyo, wabula beeteeketeeke ng'Abaganda nti kino bwe kibeerawo tugenda kusigalawo tutya era tuzzaako ki, kino bwe kituukawo tuzzaako ki, tutambula tutya, tutambulira mu kkubo ki. Ye yabadde message yange mu program gye nakoze. Yes sir. Nti era ekyaginkozesezza kyavudde ku ebyo ebyabadde bitambula. Ndooza n'ebibuuzo bye wabuuzizza era nga bifaanana bwe bityo nti okuva eri emabega lwaki bino bizze birabika bwe biti. Nenga nze ebyo saagala nnyo tubigendemu, si birina makulu. Ebbanga liri lyonna obubonero obwo tetulina okubuzimbulukusa tulabe. Kati bwokeera ku makya ojja kudda mu biseera obimalire ku buli kasonga. Kayinza okuba akatono naye nga mu maaso bwe tukabuusa amaaso kayinza okuba bw'otuuka ekiseera nga ekikajjo Namujinga akiridde, nootema eno ennyingo nga Namujinga yagirya, nootema n'eno nga Namujinga yagirya,
otuuka ekiseera ekigamba nti ndowooza kati nteekwa kuteekateeka bikajjo birala bino Namujinga abikola ki abirya nkufunye kakati senjagala nnyo saagala nnyo okujja Baganda ku mulamwa naddala abo abalowooza n'abategedde nti ekiseera kyaffe kyakweteekateeka obubonero buna nti bwebutulaga nti tulina okweteekateeka era nakugambye byonna bibeerawo ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikooko byabwe naye ekisinga obukulu mu mulamu ogwo tegeera ng'olugero n'ekifaananyi bino si bye bimu ku bifaananyi ekisookera ddala mukadde wa ekifaananyi kyabadde kirala ekifaananyi kijjukidde naye emabega eno olugero olututuusa ku kifaananyi kino tetutandika kululabira mu mwaka eno wakati era waliwo ebikubuzaabuza nze ng'omuntu gwe ng'Omuganda oleme kubeera mu kweteekateeka osooka olowooze nti waliwo ekyoyinza okufunamu ekyabeene obutalabikira ku mipiira gyabika ceremonies oba emikolo emirala ninza obutagisimbako nnyo sira naye ebika ye Buganda amasaza ga nkizo nnyo era ebintu emipiira egyo gikoze nnyo okugatta ebika n'okukola kutya n'amasaza gya nkizo ekyo kimu ne tujja ne tulabikira ku ya Christmas carols ninza obutagenda nnyo naye okuggulawo n'okuggalawo omwaka ebintu ebyo si bikulu nnyo ne tulengera noga Ssaabasajja ayogera ki gye tuli waliwo ebintu bibiri ebibuzaabuza Abaganda ye kirabu ya bizinensi ekolebwa abeetoolodde Kabaka ne Buganda waliwo business club yes ne Kabaka n'abaki n'Abaganda kati ebyo bibuzaabuza baki kirabu ya bizinesi yeeyambisa ekitiibwa ky'Abaganda efune ssente mu bizinensi zaayo kirabu ya bizinesi ekozesa Kabaka nga billboard okulanga bizinensi zaayo kakati ebyo byonna bigenda okubaawo ng'Abaganda batya okwogera ku nsobya eziba mu bintu ebyo nga ziyingiziddwamu ne Kabaka waabwe oba oli awo kati ne batuuka ku lasiti ne bafaanana nga Wamala Kyabuuza ebika emipiira gy'ebika si mikulu mikulu naye bwe gibadde gitegekebwa bajajja abataka b'obusolya babadde involved mu kugitegeka ababadde bagitegeka babadde bayita abataka abakulu ab'obusolya abakulira ebika ebyo ebbanga Kabaka lyagibeereddemu atutte obuvunaanyizibwa okubuuza abataka bange baliwa mu bintu bino oba ye alaba bulabi nkufuna kugoberera bibuzo bikulu byonna obuba buvunaanyizibwa obw'okumanya bino bitambula bitya kuba emipiira gy'ebika oba emizannyo gino egy'ebika ab'ebika be ba stakeholders namba emu ebyamasaza abaami b'amasaza baani bonna nabo be bandibadde ne stakeholder naye nga asookera ddala era ab'ebika kuba ne bano abasamba egy'amasaza era be basamba nagiri ekitegeeza gya nkizo nnyo naye ab'enkizo abataka bano ab'obusomi kati kyenkugambye nti tugatta ebintu bibiri ne bibuzaabuza baki Abaganda kiraabu ekola bizinensi nga yeeyambisa Kabaka n'Abaganda okumanya balina Kabaka atambulira mu nnono yaki ya Buganda naye nga Kabaka bano bamufuula nga billboard kwe balangira ebyamaguzi byabwe
emipiira bwe jajja egyebika kirabu negiwamba egikolemu ki egikolemu ssente bannanyini bika ne bannanyini bazzukulu ne basuulibwa ebweru. Kakati abamu ku bakulu b'ebika bagenda olw'okuba nti tunaalabika tutya nga Kabaka ali ku mukolo gwe tutakola ki gwe tutali naye nga bakyereeta nga abasusi b'amenvu ebbanga lyonna emipiira gy'ebikawo egibaddewo emizannyo kuba eryo n'okubaka naki ne batuuka n'okugamba bwe tuba tutegeka emipiira gy'ebika tugenda kuzanyisa mamba na lugave. Era Kabaka n'atuuka nga bamutegekera naye bw'aba anajja ku mipiira ajja ku mupiira oguggulawo n'oguggalawo bwe guli. Kati bino ebika ebirala ebisamba wano mu makkati byo tebirina chance erabakwani. So enkola y'emipiira gy'ebika Kabaka yalizenga nga mugenyi mu mipiira egyo naye nga abataka bano yes be bandibadde nga mu mitambo oba ebika. Kabaka n'asiima ab'empeewo lwe basamba omupiira n'alabika abongeremu amaki kati baba bazze batono baba bali awo nga beena akoze eki atuuse nkufunye bulungi kakati abaddako okusamba baga tuyinza n'okubanga naffe tetugenze kulaba mupiira. Kanyongereko kino mukadde wange nti ekisawo ekikubako ebika nga biggulawo yes nekikubako nga biggalawo amakulu ne gabeera mu opening na closure nga kukola ssente si kuzimba mupiira gwa bika na mukwana abasamba omupiira ogwo gwe baalina okubiteekawo nti bwe twetoloola emipiira emirala egy'ebibinja egizanyirwa abantu baba batya abataka babaayo ng'oggyeko okuggulawo n'okuggulawo. Lwaki bano tebajjumbira lwaki bano banafu lwaki bano kino ekika kyetaagamu ki ebyo byonna birabika nga omukulembeze aweereddwa ekiseera ekigoberera ebintu byakulembera. Tusamba kinyumo so si kigendererwa kumusambira bali kukola ssente. Kiraabu eno tusambira kugaggawaza kiraabu eno kukola ssente wabi ebimu ebyayitidde bene naga I think this is enough. Tugende ku kirala ekyebyobufuzi. Ebyobufuzi kiteeberezebwa waliwo n'abaga nti ekimu ku ekyabadde ekyenkizo beeno omwaka guno naga bintu bino kambyeyawulemu. Ekyebyobufuzi okitunudde ku saidi ekubano mulimu n'omu era yakibuuziza ng'aga nti temulowooza nti n'ebyobufuzi bineeno politics asusse abamukozesa bagakomekereza nga awa Kabaka ye erinnya kandireke Kabaka waffe si munnabyabufuzi naye bannabyabufuzi abalimu abamu olumu baagala okumusika babimuteekemu era kya nnaku nnyo because they themselves close him out. The opposition has kept Uganda behind with their ways of doing things. Inti bo babimulekya nnaku nnyo nti babimuteekamu naye bo bennyini abamuliraanye tebikwata naye opposition alaga opposition ekuumidde nnyo Buganda emabega ate nga bo banoonya byabwe. Ekyabaddewo kyakubanja abantu abazze babuzibwako abantu baabwe abazze boogera abazze balafuuba ebibiina bibadde bya opposition. Ensonga eno beene yagirengeredde wala obolowooza y'emu ku eyo. Ebintu bibiri byetabudde bannabyabu eyateeseteese enkuuka ekyo yakiteekeddeteekeddemu ekyabannabyabufuzi okuzannyira mu nkuuka ng'era bulijjo bwe guli singa bulijjo naye ku luno kyabadde kiteeketeeke. Mukulu Abe Musinguzi yabadde nakyo kyabadde mu script kyadde mu plan ye mu plani ye ekigendererwa olowooza kyeki era kufuna ssente kuba
Musinguza agamba Bob Nsoma basinkanye ne BobiWine n'amugamba mubanja ono n'amugamba kati sente za mubanja aziguliddeko abantu etikiti bo basasuleko 15,000 ogwandibadde ogumu ekitundu kati musasule mutwalo kati Kyagulanyi wa Nuupu kakati aba Nuupu bwe bajja mu mukolo ogwo ne bazanya ebyobufuzi byabwe oyinza okugamba nti nno ekyo bakoze kikyamu babadde bateekeddwa kuba kyabadde mu nteekateeka yes naye ku kino ekyabeene nti omanyi waliwo omuntu gwe batwala mu buwambe oba mu buddu n'atuuka n'anyumirwa obuddu eriyo omuntu atwalibwa mu buwambe oba mu buddu n'atuuka n'anyumirwa obuddu n'afaananako ng'enkoko ezikuumirwa mu kiyumba n'otuuka ekiseera n'ogita n'esigala awo ng'emanyi ekyali nsibe yes kakati ebbanga bwe ligenze litambula bannaffe abamu n'abeetoolodde Ssaabasajja Kabaka baatandika okunyumirwa nabo okuzannya ebyobufuzi naye nga beekwese mu kava ya Buganda n'ey'obuwangwa n'ennono naye nga bazannya byaki byabufuzi abamwetoolodde bonna bali mu byabufuzi era bateekebwawo bannabyabufuzi bakole ekyo kye nakugambye ekyokubanga kusekula binyeebwa ebinyeebwa bw'oba obisekula bwoti osekula bwe biba bisooka bibuukabuuka bwe guli naye bituuka ekiseera nga bigonze ne bikkalira n'osekula nga tewakyali kibuukabuuka nakimu kati nakugambye nti enteekateeka ya gavumenti ya Museveni yali ya kufuula Baganda nga ebinyeebwa oba nga yagala okukuba tubiyite ki nga bwolaba enseenene bwe zijja ne zigwa mu kisero n'ofuna ekintu n'ozikola bwoti paka lwe zigonda ne zikkakkana kakati Abaganda oteekwa okuba buusabuusa okubazinisa okubakola ki batuuke ekiseera bagonde ojjewo kino ekya Buganda nationalist kigwemu naye nga kivudde mu kuba nti no ebyobufuzi ebibeera wano mu Buganda essaawa 24 Abaganda babeera mu byabufuzi ebyo naye bano ba agenti ba Museveni abali Emmengo ne mu bibiina by'obufuzi ekyo kwe batambuliza obulamu bwabwe kakati ne mukama waffe yatuuka ekiseera naye ng'anyumirwa laale kyekiri kyoyogeddeko nti waliwo yatuuka waliwo atwalibwa mu buwambo oba mu buddu n'atuuka n'anyumirwa yatuuka n'anyumirwa naki naye ne bamujja ku nteekateeka ya Kabaka bw'aba alabise eri Obuganda alabika ati akola ki naye n'atandika okwagala okujja okwogera eri muki mulaale banaye temubongoota abafuuwa buzereri ne bafuuwa abawaga ne bawaga n'asooka n'asirikamu namu n'amala n'addamu kati embeera eyo ekibuuzo kino kikulu ebyobufuzi biyingira bitya Emmengo oba bisemberera bitya Kabaka bituuka bitya ku eri essa okutuuka ebyobufuzi Kabaka yaleetebwa byabufuzi si Baganda Kabaka ono wa bannabyabufuzi era kigwandoga nti Kabaka wa byabufuzi oba mba nkozi anti wa bannabyabufuzi kati mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze kati baamuleeta abamuseetinga bamanyi kiki kyateekwa okutambula nakyo newankubadde nga wabaddewo okunyigiriza okumugamba ekyo tukikola
okuuma ekitiibwa kya Kabaka kisobole okukola ki so bano abamugamba genda mulaale eyo oyogere bino bo baagala kujungulula kitiibwa kya Kabaka wa Buganda bwe kyabanga kati otuuke nga tekikyalina maki makulu wamala asobola okumuddamu negundi asobola okumuddamu bwetandika okubaawo otandika okufuna ebyo bye walabye mu nkuuka nti bakubanja Kyagulanyi kati nojja naawe notandika okugamba kati Kabaka yazaala abanuupu Kabaka yazaala abenaalemu yazaala aba FDC yazaala abakatuliki oyogerayo yo nosensi wana yagadde okukikubuza n'enkyerabira statement yabadde code for yadde egwanidde awantu awo kati abantu basiba buyabuya abalowooza nti twetaaga okuva mu bifo bino nga tubyonoonye tebabyogera lwa butanwa baagala okuva mu bifo bino nga babikoze eki kano kagenderere nga Katikkiro ajja bateeseteesa abanamuvuma ng'ayogera ne Katikkiro wa Buganda ali mu kiti ky'obwakatikkiro tasobola kujja n'ayogera nga abantu be bamubuulira kyaba ayogera tubuulire Kyagulanyi naawe n'obaddamu Kyagulanyi bwakola ki kati ne Kabaka eyo gye baamutwala abantu abayanukudde Katikkiro babadde babanja bene babadde bateeketeeke yes tebabadde bantu abantu okubanja bene lwakuba nti bazze bamanyiira nti mu nkuuka yateekwa okukola ki gye emizannyo gyabwe egyo Kabaka ateekwa okujja ggulewo omwaka ekyo nakyo Abaganda baali badde bakitunulamu ne bakyebuuza Kabaka ggulewo omwaka kabadde kafuuse kalombolombo nga kitata bubeeranga emmere mukadde emmere bubeeranga tugiryanga famire wamu buli lunaku ne tulaba nnaku bbiri obuzzeewo twebuza ye maama kiki taata ateekwa okuwasa maama asobola omubuulira bwe yeeyisa si nnono si kugoberera nnono taata ayinza okuba lwegenza oyogera ku taata taata ateekwa okuba ne maama amukomako ate naye ateekwa okuwasa omukazi nga amulinamu obwesige nti kyaba amugambye kiba kiki kituufu taata si kulya nga atadde amagulu waggulu olw'okuba aliraye ku mmeeza bano bali ku lujjuliro taata ateekwa okulaga empisa abaana abalenzi gye banaava naze waka nga bagenda kukola amaka gaabwe okiwulira nnyo kati gwe toŋŋamba ako kalombolombo kano kalombolombo nedda ssebo waliwo ya komenti zeyataddeko obubaka nga alaga in quotes bene yakazuukuka azuukuse bene mbadde saagala nnyo tumumalireko budde mu kiseera kino abantu bajja kuwuguka batandike okwogera ebitali ku mulamwa omulamwa gw'Abaganda mu 2024 kweteekateeka nga beeteekerateekera ebijja okuva mu 2024 okugenda mu maaso tuddeyo ku byobufuzi ebyobufuzi bino ebiriwo bya kigendererwa si kugamba nti bikolebwa kagenderere naye impact oba evaamu consequences zeziriwa ate kwati oteekwa okubuuza nti gwe ne bw'oba munnabyabufuzi nga okomandinga NUP oba FDC oba NRM wali agadde abawagizi bo bajje bakolera effujjo mu lubiri si fujjo bazze kubanja babanjira mu lubiri kati bw'ojja mu lubiri obanjani bakoze ekisoboka kyonna bayise mu nkola ey'amateeka byonna byonna ne kati beene
engeri gyali wa muntu wa bonna mukulembeze w'abantu bonna agatta tusaba ogatteko eddoboozi era obwo buba bunafu na butamanya ekyakoleddwa kikyamu abantu okujja bunafu na butamanya ku saidi yani yabakikola y'abannabyabufuzi kubanze waliwo abantu abagenda mu bintu nga tebabitegeera nga bagenda kukola sente bagenda kufuuka malindirizi abamu batembeeyi ba byabufuzi abo bw'oŋŋamba waliwo ekibiina kya nuupu bw'oŋŋamba nti oyagala nnyo Kyagulanyi ajje mu nkuuka alage ebyobufuzi bye liyale mu nkuuka Kyagulanyi bw'alagamu ebyobufuzi bye bimugattako ki Kyagulanyi Muganda azze okuyimbira Ssaabasajja Kabaka nekimugattako ki ku byobufuzi byazanya njagala otunulire setup ya politics we n'okujja emmengo abawagizi bo bakubanje ojja oyimbe ennyimba zo zigatteko ki mu byobufuzi so tewali ekisooka oteekwa okumanya byabufuzi ki byendiko so tewali kye kimugattako ebyobufuzi bya nuupu byankyukakyuka si kuzanya buzanyi byabuki byabufuzi baagala kukyusa ki bukulembeze yes. abazanya ebyobufuzi ebikyusa obukulembeze bajja kuyimba music wankizo nnyo ngaani South Africa Mandela yali muyimbi South Africa yali wankizo nnyo Mandela yali muyimbi teyali muyimbi anti yawula ebintu bibiri yawula Mandela ne Lucky Dube nkitegera kyogamba kati njagala ombuulire ani leadership wa nuupu ye Jose Nnyonyi akulira Kyagulanyi Sentamu ani musician wa nuupu nuupu erina abayimbi bangi anti ani eri yalina ani Lucky Dube South Africa nga leader ye Mandela kyogezaako okulaga nti kati okuyimba ne politics byawule nosobola okubikozesa byonna okutuusa obubaka tobisobola gye bulina okulaga tosobola kukwata ndongo ng'oli akutte emundu beera ne common sense tulabye amawanga agakulemberwa nga oli abadde munnabyabufuzi nawangula abadde muzanyi wa firimu nakatemba nejja nawangula entebe y'obukulembeze bano tebazanya politics oli owaki gwe nkugambye nti bwe tuvuganya ne batuwangula tujja kukkiriza nti batukoze eki batuwangudde bwe baba tukakasa nti batubbye tugende mu kooti etugambe batuwangudde kati tugambe kati twetegekera ekiseera ekikola ki bano bali continuously twagala kujjako ki government kati abaagala okujjako gavumenti bino bye mukola si bye bakola nti embaga ya Kyabazinga eri awo tugende tuvuma abantu embaga enkuuka eri wali tugende tukole effujjo ate mukwata kkubo ki nolwekyo kyenkugambye obwo obunafu bw'abannabyabufuzi abaateekateeka ebintu ebyo muteekwa okuba ne high command njagala abantu bakutegere bulungi omuntu abadde mu kisaawe ky'ebyokuyimba tasobola kujja neyeetaba mu byobufuzi kukulembera ggwanga anti bw'aba agenze mu byobufuzi eyo kooti ndala ekimu alina okukireka so Kyagulanyi okujja okuyimba oba okumubanja ajja ayimbe mu nkuuka mu lubiri tekina kyekina kumugattako okulaba nga atwala entebe y'obukulembeze
eyo leva balina okubanga yagivaako alina kati kututegeeza butya bwe tugenda kutwala ntebe strategy ezikolebwa ziba wali ku kutwala ki kikajje ne mu lubiri abategeeze enteekateeka bw'ojja mu lubiri eyiza oteekwa okuba nga bw'oba oyagala kukozesa strategy ya mu lubiri oyinza okwekwata ku njuki wamala jje akuba enjuki abawagizi ba njuki bakwegatteko nti wamala yatukubidde omuki bweba eyo strategy nga gyayagala okukozesa nungi era ajja kutwala obuyinza naye eyinza obutamukolera kuba ayinza n'okumaliriza nga abo abantu balowooza nti bamubanja si babe opponent we yabasindika bavuma abantu bamulabise nga abawagizi babavuma abaki abantu kati olwokuba nti omuntu ali mu bintu yagenda mutabitegeera kwe kusanga ng'oyo katemba bali mu katemba oyo so ebintu bino byonna Kyagulanyi yayinza okulowooza nti kigirayo naye nga oli ataddemu n'abantu abagenda okumwonoonera ekintu ebyo mu politics bibaddemu bantu ne bambala tisaati za Ssemwogerere ne bagenda babba amaduuka mu bitundu byonna bibaddewo kasa otandika ekintu nga tolina high command bw'oba otandika politics yenna kyosookerako high command tokola kintu nga tetukulagidde bwe tugamba nti kino tokikola full stop ebyobufuzi tebituzze okuyingira mu obwakabaka oba n'emmengo kitebituzze mu byaliwo oba bye tuzze tuvaamu emabega abaana baagala waliwo abaagala okuyita mu kamooli bagende wali balowooze nti nno baagala okusambisa amagulu abiri era kwe kulaba nga oli akugamba Kabaka yazaala NRM, Kabaka yazaalayo NUP, Kabaka yazaala FDC, ebyo ebyekijinga ebyo ebyogerwa abasirusiru. Kabaka si taata wa byabufuzi. Kabaka si ye yatondawo NRM. Kabaka si ye yatondawo NUP. Kabaka si ye yatondawo DP. Kabaka si ye yatandikawo Bukatuliki. Yes. Kabaka si atandikawo busamize. Kati talina lwabeera taata waabyo. Olwo yabuuziza nti oba ne beene n'ebirala bingi byako n'okukunamira n'okumukunamira. Olwo yataddeko comment wano nti ennyambala nayo yennyini. Kabaka teyakooye kigenda maaso. Kabaka teyakooye kigenda maaso. N'akaseerako kukowa ekitakanatuuka tannakatuusa. Waliwo mbeera bubeera ye yaleese ekyo. Mbeera ki? Simanyi. Busesebbu mbadde manyi yafunye dda ebintu nga nakuwa gundi eyali entuufu era gyenziramu okuwa ey'Abaganda okweteekateeka. Bene kyatulaga. Bw'ogamba nti waliwo embeera yabadde etali ntuufu. Naye bwe mutuuka mu kiseera bwe kityo ekitali abunomo, ekiri abunomo, abantu abagezi mweteekateeka. Kyenkubiriza Abaganda ti ekiseera kino kyakutandika kukulowooza kweteekateeka, ebirala byonna tubikole ki? Naye Abaganda tweteeketeeke, tweteekereteekere ebiseera ebijja tubeere ize. Waliwo aga nti
wabula abo ndaba ng'omulundi oguddako bayinza okulaba ku mayinja okuva mu bantu be baggyeeko ssente zaabwe nga bakozesa erinnya lya Kabaka. Imagine mukimanyi nti Kabaka tagenda kusobola kubeera ku mukolo ne mumuleeta edde before. Abagenda okanyuga amayinja era bajja kuba bateeketeeke mu bo. Kyoga nteri lunaku lwolabanga abaganda bano abazzukulu nga bakoye ennafu zennaafu anti kugambye okujjako nga beeteeseteese. Nze enkola yange etera okukubiriza abaganda saagala nnyo bantu bagenda ku luguudo kwokya bipiira kumala nnaku 2. Saagala bantu bagenda ku luguudo kwokya bipiira oba kusanga bipiira bye bakumyeko omuliro ne mubyeteekako nti mwe mubikoleze eki mwe mubikumyeko omuliro mujja kugwa mu kintu ekitali kyamu ekiteeketeeke. Nzira lumu nali nkubaganya ebirowoozo n'abantu ku kuttibwa kwa Katikkiro Nsibirwa Namirembe. Yes. Abantu nga basanyufu nnyo omusajja eyataani Martin Luther Nsibirwa. Nimbagamba osuubira ani yatta Nsibirwa? Bagamba Senkatuuka. Nimbagamba Senkatuuka teyalina mutima gutta Nsibirwa. Ekyokubiri, Senkatuuka teyalina mundu mu kiseera we battira Nsibirwa. Yes. Ng'emmundu eziri mu Uganda ntono ng'Omungereza yazirinako obuki obuyinza n'olwekyo ng'asobola okumanya kitasobola kuziwa bano emmundu zonna eziri muki mu Uganda mu balakisi ze ezaali wano muki si zaali wa Kabaka, zaali za gavana. Yes. Abapoliisi nga baani? N'olwekyo gavana yalina obwangu obumanya mmundu ki eyakozeseddwa okutta Nsibirwa. Ne yalina obusobozi obwo obutta Nsibirwa yali Mungereza. Yes. Kuba yalina ekiruubirirwa ky'okutwala ettaka ly'e Makerere n'ery'Ekitukutwe n'Ekiwologoma. N'olwekyo nga engeri gy'asobola okukanga Abaganda abali ku ttaka eryo kukuba Nsibirwa masasi n'agwa ku ttaka, buli Muganda yali agamba nti tetujja kukkiriza kututwalako ttaka lyaffe ng'ateekwa kwekukuma. Nabo bonna baali basonze mu Nsibirwa olunwe bonna badduka ne beekweka. Kakati oli kye yayogedde n'akiyita deception, oteekwa okutegeera muzannyo ki gwe bakuzannya. Walaga nti naye ndowooza Kabaka akyasiima Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga kubanga kiki ekimulobera okumukyusa. Nze omu kubalowooza nti Katikkiro alina byatuuseeko mu kiseera kye naye nga kyekiseera awummule adde mu buweereza obulala kuba n'ebimuvunaanibwa bingi. Ate kati obuuza omwana gwe baleese ng'awuubira abantu emikono bamubbye bubbi oba bamubawadde? Ssemakookiro. Simanyi oba ye Ssemakookiro. Ate yabadde awuubira yabadde ani? Mulangira. Nolabye omwana gwe baleeta awuubira abantu. Bamubbye bubbi bamugjeewa. Busesebu teyafunye kwa alipoota eyo yazza atya yavuddewa? Kati waliwo ebintu alipoota tennajja namutayiika. Kati nkubuuzizza ku kibuuzo kyo, omwana bamugjeewa? Kikakasa bukakasa omwana batuuke n'omugamba nti wuubira abantu ng'abawuubira ngaani? Anyi kyenagamba nti abantu abayivu, ekyo kyanukula kibuuzo kino, batwala abantu abatali bayivu ng'abasiru be bakulembera ng'abaki? Ani ayinza okuba emabega w'ekikolwa ekyo? Bonna. Bwe buli muntu bw'anajja ng'awuubira Abaganda, Abaganda banaakomawa?
kikyamu ki ekiri mu ekyo bw'aba wuubirako buzibu ki obulimu mukadde wange buzibu ki obulimu ekyo n'embwa z'omu lubiri nazo bwe zirivaayo nga nazo tukuba tufukamira n'enkoko nazo bwe zirivaayo n'emmese tuliko mawa ebintu bino biteekwa okubaako bannannyini byo ng'era biriko kontulo okiwulira nkufuna bulungi biteekwa okubaako bannannyini byo nga biriko ki gwe tokera bukeezi nogaa ati kakati gwe vayo owuubira abantu naawe n'owuuba gwe kati genda oyogere naawe n'ogenda gwe kati wandiika gwe naawe n'owandiika bijja kutuuka ekiseera bitubuzeebuze ng'oli atugamba lina ettaka gundi yalikola ki yalitunda nga n'omukono gwo kweguli nga bakuleetera eno wano yasayiningawo wano yasayiningawo wano yasayiningawo nga sayini za njawulo okiwulira waliwo yagaseko anagaako ekyo nyini nti beene yakoowa obutwa ennaku zino yeebeereramu ekirala ebikujjiko kati yabikwasa bavubuka kyava yasindise Ssemakookiro oza wamulabye oyo ati ebikujjiko byadde byabavubuka abazze n'oyo omwana bavubuka nti twafuna katikkiro omuvubuka benkana n'oyo omwana gwe yazze naye ng'awuuba obugalo ligooliko nga mulangira ssebo ng'ate ng'onaabeera osusa eggwanga lye bazanyiraho lya bajjajjaffe okiwulira lino eggwanga ly'Abaganda libazanyiramu ebyo oyo Katemba waabwe bino bya Katemba ssebo bibaliko mukadde bino bigenda mu maaso yena Katemba anti byankuuka biki bikati Baganda byemututaddemu okubaganyako ebiki oyo Katemba nkyanoonya kubaganya birowoozo ku gundi ku Katemba oyo waliwo Ayogedde ndoza tusembyeyo ono ssebo mukulu mu birungi ki only federal system governance in Uganda is the answer ndoza tusembyeyo olw'obudde federo ndowooza tulijoogerako mu maaso eyo ojja kufuna obudde naye nga mu bufunze yagamba kyekyokuddamu kya bino byonna bye tulimu federo si kyekyokuddamu kyebizibu byaffe ba ekisooka oteekwa okusooka okumanya nti nga tonnayogera ku federo Njuki akugambye kati ekiseera ky'Abaganda kweteekateeka kati Abaganda bagenda okweteekateeka ate bw'obaga nti bagende bakole federo kuki oyinza okwesanga nga Njuki nekyabagamba okweteekateeka tuyinza nabutaba nga mu Uganda tetuliimu okweteekateeka nga okuddamu okuzimba omusingi Abaganda kwe tuliyimirira okuzzaawo obukulembeze bwa Buganda obuki obwawukana ku bino bye tulimu olwaleero federo tunagifunira olunaku waliwo abuuza Kabaka yakkiriza okukozesebwa okunafuya Abaganda ekyokwoza mbu tulinda Kabaka atulagire ebimusobola byatuula olulimi olumusobola ddugira kuyisa ku mpewo nakyeyawandiise bannange tusituke twerwaneko Kabaka nti tali kuffe afa ku bulamu bwe na famire ye ekyo kiddayo wali ku kweteekateeka oba Kabaka tali kumwe batali ali ku famire ye kiddayo wali kukola ki naye nga atuliko kiddayo wali kweteekateeka mukulu birungi kyatuliko Kabaka mu kiseera kino oba nebbanga lyonna lyabadde watuliko
Kabaka alina sayidi bbiri ezensinga okutegeera. Kabaka alina ekiseera we yabeererawo era we yamobilizingira naddala abavubuka. Ekyokusaalirwa bwe yaba mobilizinga n'abaleka mu masaŋŋanzira. Kati nadda ku byamutwala omwoyo. Yamobilizinga abavubuka n'abaleka mu masaŋŋanzira. Era abavubuka abo bangi baafuna ebizibu, abamu battibwa, ng'ate ababatta be bamu ku bamwetoolodde ababa balyolyoomanga ne babasuula mu mitawaana egyo. Nnyinza okuwaayo nga oyo omuvubuka Maliba neno omusirikale gwe baayokerawo ku Bulange n'abalala bangi. N'abalala abankobazambogo babakwatanga ne babateeka mu makomera, naye ng'ebyo byonna Kabaka abimanyi. N'abayitibwa baminisita b'abavubuka babikola ki? Babimanyi. N'olwekyo tewabadde nnyo kikola ki? Kikolebwa. Naye pozi nga bwe nfunye omukisa guno njagala kusembyayo akantu kamu oba bubiri nti nze naalyagadde nnyo okufuna historical events ne historical photo singa Katonda abeera n'ekisa ng'asobola okuwa Kabaka amaanyi. Bwe naalirabye ekifaananyi nga Kabaka afuluma mu kifo kyonna nga babadde batudde nga beggalidde Kabaka, bajjajja abataka b'obusolya n'abakulu b'amadiini mu Buganda, Archbishopu w'e Rubaga, Archbishopu w'abakristaayo ab'e Namirembe ne Supreme Mufti w'e Kibuli ne Archbishopu w'e Namuŋŋoona. Nendaba nti batudde ne boogera ku bizibu Buganda byerimu mu kiseera kino, ne wa gyeyinza okulaga, ne bwe twalikomye olwaleero okuba ne Kabaka. Abaganda baalitegedde ekyokukola mu biseera eby'omu maaso. Mukama Katonda abakuume. Bakuwa engeri gy'ogimaliriza ne tukoma leero okuba ne Kabaka. Ekiseera kye tulimu kizibu. Kye twalibadde tutwalanga ebintu eby'omuwendo bijunguluddwa. Era tekyali Muganda asobola byeyambisa oba katugiyite emiwazi. Waliwo yagambye nti njogera eby'embugo n'abayizi. Bwe tubanga tuli mu muzannyo gw'okuyigga oba omuzannyo gw'okuyigga gunyuma nnyo, guyinza ndowooza n'okusingako ku muzannyo gw'omupiira. Ndowooza omuzannyo gw'okuyigga guddirirwa omuzannyo gw'omweso, naye omuzannyo gw'okuyigga guba n'ekintu kye tuyita ekizigo nga bw'olaba wano. Yes. Kakati mu kitundu ekyo mubeeramu amakubo ge tuyita emiwazi. Kakati obuliri bw'ensolo busobola okubeera wali. Kati esobola n'okubeera n'emiwazi egiwera 5 oba 6 nga bw'egenda okulya ebuvanjuba erina mweyita, bw'egenda obukiikakkono erina mwekola ki? Mweyita. Kati etuuka ekiseera eyinza okufuna ekigikanga, emiwazi giri ne giziba. Naye bwedda okusula ku kizigo kino
eddamu nekuba emiwazi emiki emirala. Kakati okuva Buganda lwe yafuna ebizibu ebizibu ebize bigigoyagoya bijjewo emiwazi gy'Abaganda mwe bayitanga okutuuka we basula ku Olotaali oba ku Namulondo. Olwaleero buli muntu alowooza nti asobola okutuula ku Namulondo n'alamula. Nga bw'olaba ebiwandiiko ebifuluma nga bijingirire nga biriko omukono gwa Kabaka, kyekugambye nti singa kibadde kisoboka nga Katonda asobola okuwuliriza, singa kibadde kisoboka, yalitaddewo events egenda okubeera ey'ebyafaayo nti ensembayo ya Kabaka wa Buganda ekome kwono eyakomekkereza yaliwo ku lunaku bwe ruti mu kifo bwe kiti ne tufuna n'ekifaananyi kya historical. Kwe kusabako Mukama n'atuwa ekkubo eddala. Mukama kwe kusabako kukutuwa kkubo ddala kuba kyenkugamba nkimanyi nkibaddemu emyaka 2 mwegi Obwakabaka buveewo kyogezaako okugamba nkibaddemu emyaka 2 mwegi nkimanyi kyenkukola ki lindako oli mu kusaba Obwakabaka buveewo olwa ebizibu bye tulimu. Nkubuulidde tuba tugonjodde olwo ebizibu tuba tunula olubiri lw'emmengo okyalabamu emiwazi tunula olw'ebbanda okyalabamu emiwazi kiwano weba tunuulira Buganda okyagirabamu emiwazi. Naye engeri y'okubujjawo engeri y'okugonjoola ekizibu tetuba batiitiizi. Nkugambye enkomekkereza ya Kabaka wa Buganda sikugambye kubujjawo. Okay. Oli ku Kabaka kuba yaliwo tusigaze yabaddewo. Bwe mbagamba Baganda okweteekateeka mulowooza ebintu bino byaluki muyinza obutafuna abagamba ebyo Njuki byabagambye. olowooza abantu banaakutegeera bulungi? Bayinza obutantegeera naye ate bajja kuntegeera eyo mu maaso oba abalibaawo bagenda kutegeera lwaki nabagamba ekyo. Ennaku zino okiteeka mu ssaala zo daily prayers ekyo. Yes. Osaba Katonda atugonnomole. Singa ndaba nga bano batudde bannaddiini bano b'oyogeddeko. Bannaddiini kuba be bakontrolinga baki Abaganda abataka ab'obusolya ne Kabaka. Kyendowooza nti kizibu nnyo kati mu kiseera kino kizibu nnyo era kyembadde okugamba nti kizibu nnyo oza mukadde wange toli mukulu naye kyekyo kye naalisabye Mukama Katonda okundagako ate nakyo kansube toli omu ku ggwe oba toli omu ku abo abalina olukwesesa olw'okugjawo ekya Kabaka kinene. Ebibaddewo byonna sibirinaamu mukono kubozza obyogerako tujjuka ebyali mu conference center wali eri sibirinaamu muki mukono bino ebya regional tiya biki ebyo siwali kyembaddemu na mukono. Olubiri lw'emmengo sirubaddemu na muki tosobola kuleeta Kabaka abavubuka ne bajja bamugwira mwoyo Kabaka wa Buganda. Buganda waliwo ekikyamu. Nandisuubidde nti ekituufu ekyokuddamu kyoyogerako nkitegeera kyandibadde kyakugojoola emizoba emivuyo gye tuzze tubeeramu waliwo ebintu wuliriza obuwangwa n'obulombolo. Kyakoze bulungi simanyi na lwaki oyo Katonda yamuwadde ekintu ekyo ku lulimi lwe n'ayogera ku ky'obuyizzi kyensinga okukugukamu. Nkugambye omuzannyo gw'okuyigga gwe muzannyo ogusinga okunyuma mu nsi yonna. Genda mu Windsor Castle Bungereza guli kuyiika ebi Kabaka wa Bungereza ne Queen wa Bungereza bayigira ono Kabaka gwe tubadde naye yatayizeeko
naye ekizigo kituuka ne kikoma ng'ensolo tekyakikola ki n'emiwazi gya Buganda gyaziba. Otendewaliddwa amangu ago. Si kutendewalirwa, nkugambye Abaganda bakyatambula olugendo luki luwanvu, naye olugendo lwe bagendako bayinza obutaba na Kabaka. Okay. Mu maaso gye tulaga wayinza obutabaayo Kabaka. Nga baani abali mabega w'ekyo kuteekateeka kwani kusaba kwani okwo anti pulaani ki Kabaka bwe yadda yes waliwo abaamwetooloola betwalowooza nti bagenda kutambula naye bakole ekisinga okuba ekyali kisinga obuki. Yes, nzikanya naawe. Nekisimirwako ki era buli awabadde awazigamu ne wakwotizibwa. Buli awabadde awazigamu ne wakola ki. So bwe lukyanga essaala eyo Katonda ajanukudde ojja kuba musanyufu. Kijja kuba kya ssanyu gyendi. Kiba kirekawo Buganda, kiba kirekawo nnyaffe Buganda. Tuba tukyaliwo Buganda era kyekiri kye badde njogera ku federo. Ti bwe tulaba twogera ku federo nja kubuulira lwaki. N'ekino kyanukwe tunaba tukyaliwo ng'ekyo. Abaganda yes bajja kubaawo nga tetulina Kabaka. Nga tebalina Kabaka, tebalina bukulembeze. Tubeerewo nga tetulina Kabaka mwami Njuki. Bwe mbagamba nti beeteeketeeke. Kino kwagala kwo oba olaba kijja mu maaso. Kijja mu maaso. Si kwagala kwo. Si kusaba kwo. Yadde ng'ongambye naye singa mbadde ebigambo bino bisobola okutuuka ne wabaawo okusiima nakkiriza nti oba mu bulumi oba mu buzibu obusembayo oba ku ssaawa esembayo kantuule event sena ebeerewo ne historical photo ebeerewo. Olaba nga waliwo omuntu agala okukomekereza nga ligase yeekoma wano ku Bwakabaka, Obwakabaka busembere ku ye. Kyawedde. Tetujja kusukka wano, tujja kukwatagana mu programu endala. Nze muzzukulu wa Gabo nga Moses Wamala akuume. Uganda Eyenkya.